Stani kyasinga tufugiramu amanyi amaanyi agali mu thoughts. Amanyi amaanyi agali mu mind. So when he controls your mind, decisions zonna ziva ku mind yo. Exactly. Your mind is going to lead you in everything. Era nti kyovala tulwana nnyo okontrolinga kye tuwulira. Exactly. Obutabeera nga tufugibwa byetuwulidde byetulabye bye batugambye. When they say you're ugly, do not be controlled by that. Don't pay attention. We're getting corrupted. Egera kitwala. Bwe kitwala esteem. Buli bintu byonna ne bitaataagana. Tuddamu okulaba ng'otambula totegereka teweekiririzaamu emirimu giganye kubanga yagambye you're beautiful. Waliwo yagambye tosaanidde. Otandika okukola ebitaliiyo. Otandika okwegabangula mu basajja. Oyagala kuprovinga wrong oli yagambye nti sirabika bulungi. Nga nkwanibwa kati buli akukwana ogenda misinde kubanga you are trying to prove yourself or to try to prove another person wrong. Ebigambo bino makula bitulaza nnyo ebirowoozo. Ebigambo bino oluusi ffe tubyegamba ng'abamu. Ffe ffennyini tusobola okwerwaza ebirowoozo oba n'abantu abatulinaanye. Ebigambo bino bwe kibeera negativu. Ebintu ebiri negativu mu nsi oba ebigambo ebiri negativu bye batugamba si bye tugenda okunenyeza ebirowoozo byo. Gwe tugenda okunenya because makula there's a lot of negativity in this world. Some of it comes from the people that we entirely trust. Kati it is up to you, the psychologist tugamba nadala CBT, cognitive behavioral therapy. It's a therapy oba bujanjabi psychology. It is the attitude you have towards that bad thing or that good thing that is the problem. Oyinza okulaba omuntu ng'akugambye you're very ugly. N'osekawo busesi. N'ogamba, I know who I am. I'm a child of God and I'm wonderfully made. Exactly. Kyovolaba nti Bible egamba nti abantu bangi babula kubanga ekigambo tebakola ki? Kati already Katonda baba ye yakutonda nga ye yatonda kirungi mu byonna. Kati ani oyo ava eri ate akugambe? Who can disapprove God? Kati woba omanyi ekigambo ogamba naye. Omanyi.